byabugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joan Tambabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lakeer agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malingirire buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Wetugendako mu nsiko y'ebyemizannyo akawungeezi k'olwaleero, minisita omulondo omubeezi w'ebyemizannyo Charles Bakabulindi ategeezezza nga bw'agenda okusookera okumalawo obugugulano wakati wa National Council of Sports n'ebibiina ebirala ebikulembera emizannyo mu ggwanga. Ebisingawo omusasi waffe Katende Brian Kabituwe. Bw'abadde akamalizibwa okusunsulwa, minisita omulondo omubeezi w'ebyemizannyo Charles Bakabulinde ategeezezza nga bw'agenda okuyita abakulembeze b'emizannyo byonna mu ggwanga wamu ne National Council of Sports bateese okusobola okukomya obugugulano wakati waabwe. Kino kiddirira ebibiina ebyenjawulo omuli ne FUFA nga kye kibiina ekikulembera omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga ogaana okwewandiisa ne National Council of Sports olw'obutali bumativu n'agamu ku mateeka agabagibwa. National Council of Sports terwana na FUFA. National Council of Sports wetuogerera federations 23 zimaze okuregistaringa. FUFA wetuogerera etambudde ku some steps mu kuregistaringa. Waliwo bati agamba nti babagondezeemu balinga babagamba mukoli kino ABC okwo tekubeera kulwana. Ate njagala mutunye National Council of Sports as a arm of government, it is there to implement regulations ezayisibwa. National Council of Sports yakeera ku majana etekako amateeka. Regulation disease agenda eri jegayitira gyoboyombera so no gwebagambye tigenda okoleki otuukirize. Asuubiza okuteeka amaanyi kuzimba ebisaawe nga nena kiva mu mutwalidde okusobozesa okutubula ebyemizannyo mu ggwanga. Kuno nsuubira ntujja kunoona ssente ezitandika ku ebyo. Tulina attitude training center y'Eteriet omulimu gutambula bulungi, amasannyalaze gatuuka waggulu, amazzi gatuuka ate gayamba ne community. Ekkubo lyokka liri kyatutabwanya abaali bagenzeeko mu manya akasozi ako okutuuka waggulu, naye bwe tunaa tugimaliriza ejja kubanga ebusitize kinene nnyo. Ate waliwo ebisaawe kati nga Nakivubo yandibadde yakyusa, abantu bandibadde tebakyagiraba nga bwefaanana, naye lwango zaaliwo abasinga muzimanyi bagenda IGG, bagenda mu parliament netwala emyezi gyayo mpaka lwe yagamba nti kyemuliko kituufu kati ekisigalidde kukola nti implementation etandika. Minisita Bakabulinde akunze bannayuganda bonna okweyiwa mu bungi Namboole bawagire ttiimu yaabwe The Queens ng'esamba Komolosi. Njagala okukubira bannayuganda bonna omulanga tuli omu waali agezeeko okulaba nti twogera positively ku ttiimu yaffe, kubanga nze nina confidence nti eno ttiimu egenda okujja wano tulina ogiwanga era this time tulina okukiikirira eggwanga mu African Games. Ebibiina by'emizannyo ebyenjawulo mu ggwanga byaweebwa salesale wanga 3 omwezi guno okubanga byewandiisizza n'ekibiina kiddukanya emizannyo mu ggwanga ekya National Council of Sports. Ku lwa Kingdom TV amalindiro g'ebyemizannyo nze Brian Katende. This is Kingdom TV.